yebaziwe. Amina. Family yange yali ayina sente n'ennyumba ne buli kimu. Ne taata we yali kumpi kufa. N'agamba Muganda wa muddako n'amugamba ebugaga byonna mbenjirina njiwadde muwala wange n'amutebi. Muganda we n'akkiriza bulungi. Ne taata we yamala kufa. Era oli musajja waali asaba busabe nnyo Muganda waffe. Taata yafa n'ebyobugaga byonna byagenda. Taata baali bamuyitana. What was your father's name? Yali bamuyita Nenshan. Ebyobugaga byagenda bitya oli yabitwala? How did the wealth disappear? Taata yabitwala. Wange? Simanyi nga nali nga kyandi muto nali nga nteegera naye simanyi. Okuva lose wano. From the time you've come Katonda kakomyewo ebyobugaga bya taata. let the Lord bring back your father's Bipulukukire mu wealth. ggwe. Son, it rises again through Ogenda you. kirabako You're n'amaaso going to go. have a look at it with your own God eyes. bless you. God Come bless you. upon Msatu. Kiki olifa tuweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? Pastor Musumba kama yebaziwe. Pastor Musumba. Musumba pastor. Pastor nze mbona naye taata nga mugaga. Mama we yanzaalamu abona naye omukazi omulala yali bulungi naaba nenze mbona ate mugaga tasobola labirira mama nange bwe ntasobola kumpa wadde ne sabuni naye ng'ayina ebintu Musumba neebuuza lwaki nze mbona ng'ate ayina ebintu. Togamba ne bakulaba nti gwe mwana wa gundi owulira ennaku. Mpulira ennaku bambonabonye nga Musumba kyesitasobola mbonyaabonya naye baganda bange bava mu taata balungi naye nze ne maama wootulaba maama waali kati yamenya kapiki eyamugona amagulu gonna atuula wamu yeekulula naye taata tasobola muwa wadde n'omutwalo nti agula akasabuni ki. Mwana wa muganda wange yamulabirira n'amuyambako nga yeeyonoonye nange mba nfunye n'obwavu nange buyitirire sobola kumuyamba nga te nange ndi bwene. Ne Musumba neebuuza lwaki ate nga b'omukazi oli bookaleko naye nze simanyi. Taata yani amannya ge? Bamuyita Ndayimukinya David. Abeera wa? Abeera Kisoro. Abeera Kisoro. Bufumbira Musumba. Akola mirimu ki? Ayina ebintu, ayina byobugaga, ayina ente, emirimu ayina endimiro naye kundabako tayagala ne maama. Katonda katransfaringa obugagga bwa taata. Let God transfer your father's Bubeere wealth. mu ggwe And it goes mu linnya lya Yesu Kristo to you. Jesus' Omunnazaaleesi. name, the Nazarene. Tona Mukama akugulyewo You enzigi. got the Lord open doors for you. Kiki olifa tuweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? Aha. Yes. Mukama yebaziwe pastor. Amiina. Pastor taata yali mugagga. Naye kati wenjogerera saawa zino taata obugaga bwamugwako. Taata yali nga aguze ente. Naye ente ngere gye yafaamu yali nga yeekuba waasi ng'esambagala naye ente neefa bw'etyo. Taata alina ekibanja kinene. Neiba abeera atuliraanye. Abba ekibanja kya taata buli neiba yenna gwe tumanyi nti n'atuliraanye. Abeera abba ekibanja kya taata pastor simanyi lwaki bannaaye. Taata bamubba. Taata afumba omwenge naye omwenge gwafumba ahendera ng'akoledde bwereere. Buli ali wano yenna ng'oliko ekyojo ky'okubbibwa. Whoever is here and have that spirit of being stolen from, Mukama the kikwambuluddeko. Lord has taken it from you, Togenda kuddayo and kubbibwa. you are not going to be Mu linnya lya stolen Yesu from Kristo again. Omunnazaaleesi. In Jesus' name, the Nazarene. God bless you my Kama daughter. akonya mukisa muwala wange. Kiki olifa tuweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? Ki ekyabaawo? What happened? Oluganda Mukama yebaziwe. Amen. Yogerako nnyo. Speak Nze louder. nviira Rokayata Kiryandongo district. Najja wano kati wano mazzeewo kati weeks nga 3. Naye mu kika kyewaffe mu maama ne taata. Taata waffe yalina ente 50, yalina n'edduuka. Abantu b'oku kitundu baakubeerako nnyo nga batulogaloga ente ne zigenda nga ziggwawo edduuka